Yenze Kiyaga Hilary Innocent Dr. Hilderman omubaka wa Mawokota. Ekibiina kyange ekya National Unity Platform kyampa omukisa okuddamu okwesimbawo ku tiketi yaakyo era nze yakikwatira bendera ku mutendera ogwo. Nagenda e Mawokota n'enfeffetta obuwagizi era ndi musanyufu okutegeeza ensi nti abannamawokota bonna baakeera okusimba layini era ne bampa obululu obusukka 2.5 ng'eyanziririra yali 1,700 something. Naye ekyewuunyisa nti ate eyanziririra gwe baalangirira ng'omuwangizi nga bwe twabalaabala nali musinga obululu obugenda mu 8. Naye olw'okuba tukkiririza mu kibiina kyaffe tulinze ekibiina kyaffe okutugayidinga ku kiki kye tuba tuzzaako. Nga nze naalibadde nadduse edda mu kkooti naye olwaleero ekibiina kitudde okutugayidinga butya bwe tugenda okukwata ensonga zino. So kwe kujja waliwo ababadde babuuza ng'osirise nnyo ku nsonga eno olw'okuwa ekibiina ekitiibwa mbadde nkyasirisa okulinda ebiragiro bya bakama bange ate tujja kuba tubategeeza ekiddako. Naye ng'obuwagizi twabufuna kati bwe budde okugenda obbulwanirira era tumanye ekibiina kigenda tugayidinga wa gye tulina okujja obuwagizi bwaffe bwe baatubbako emisana ttuku. Zerujja bannyabo ne bassebo abatulaba okwetoloola ensi yonna tuli mu nsonga za kalulu akakaggwa naye nga tebinnaggwa bulungi bannyabo ne bassebo kubanga eri abamu abawanguddwa naddala ku kadi ya NOP bagamba babbiddwa ate eri abawangudde ku sayidi eya NRM nabo bagamba nti ekintu fa bakiina mu ngalo. So olunaku olwaleero Honorable Hilda Mani naye nga amannya amatuufu ye Hilary Kiyaga abadde akiikirira Mawokota North era ng'agenda kubanga atubuulira kalulu katambudde katya jjukira tebyavuddeyo bulungi olw'ensonga nti Amelia kyambadde ekifo yakimututteko. So mu mbeera eyo agenda kubanga atuulira kikyazzaako kuba oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyabaddewo ekikulu kiri nti akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde Amelia kyambadde. Kakati twagala okumanya ki ekiddako. Wabaddeyo okutiisatiisa abalonzi, wabaddeyo okuwamba ba agents baffe ne bavaawo, wabaddewo okujja nga ne agent tanafuna declaration form amagye ne gawamba ne gajjawo ebikozesebwa, wabaddewo emivuyo mingi gye saagala okugendamu kubanga bwe bujulizi bwe tugenda okukozesa naddala nga ekibiina kyaffe kisazeewo nti tugenda mu kkooti z'obuyinza. Ba agent bangi naddala ba supervisor kati na supervisor w'omuluka w'eggombolola namba chairman w'Ekiringente amagye gaamukwata yakavaayo weekend eno. So oyo kati ali ku ranka ya waggulu naye okujja okusupervisinga eggombolola yakwatibwa ku polling station emu n'abuzibwawo twamugjeeyo just recently. Ekibiina kijja twadvisinga nze amateeka yesu tugakola naye ate siri munnamateeka. Kaakati ani gwe tuba tuwaabira ekibiina gwe kijjo tubuulira in case kisazeewo tuwaabe. Ebiseera ebisinga akalulu bwe kaggwa tuba tudda mu kkooti yebanga piira esigaddewo mu kutaasa embeera ey'okwemulugunya nga yekuba kuyimiridde. Wasize otya ssebo? Nasuzeemu nasuse bulungi. Ekyokusula obulungi kigambo kyaffe kya Luganda. Ne bw'oba toli bulungi nnyo era ogamba nasuze bulungi naye nga mwendi si obi. Okay. Kasooka tukukulisa okuyita mu kalulu kuba bingi bye twalabye bitambula nga mulimu n'ekikonde. Ekikonde kyakaabye nga ababbi tugezaako okubasuza omunyago. Kale kyensobola okugamba nti neebaza abantu bange ab'e Kakuuto nga sinayogera ku kintu kyonna. Bannange mwebale nnyo sigenda kumenya kyalo ku kyalo mbeebaza okumpa obululu obusobola okumpanguza okunteeka mu Parliament. Ogwammwe mwagukoze buli newejje sisuubira kufuna bululu bungi baabumpadde. Olwo mwabumpadde bulungi nnyo naye bwafiiridde mu mikono gy'abalabbayi ng'era mwe wabirabye. Bwetyo nga bwe twatambudde. Obululu buno bw'ogamba okufa bwafudde butya? Nja kusooka nkwekyo okulabirako nga byenkutte wano. Ebinku bye nnina wano ku polling stations nnina nti tulina nga wano ewaffe ekisuula nafuna obululu 186. Kaka yafunawo obululu 77.
naye electoral commission nze yampawo 56 ye ne muwa 41. Nja kuwa ekyokulabirako ekirala ekya polling station gye bayita Kimukunda Church of Uganda A2AM. Kaka yafunawo obululu 96, nafunawo obululu 157. Obwange baabusala ne bagamba nafunawo 2, ye ne bamuwa 41. Yakuwa bingi naye bino ebiyinza okwangwira. Njakuwa ekyokulabirako ekya Kimwanyi Health Center 4. Kaka yafunawo obululu 54, bamuwa obululu 108. Nga kwegamba nga bamwongeza buli wamu bamuwa bwatafunye. Yakuwa walala Sanje Katwe NAC to Z. Kaka yafunawo obululu 5, nefuna obululu 28. Badira 5 agakaka ge bampa. Ye ne bamuwa 49. Kwegamba twatuuka okubanga tusigaze eggombolola bona buli mugombolola ye Kasasa. Bagatta eyo gyafuna obululu Baganda bafe abalaalo gyafuna obululu gye batera NRM okukwangula ate bagenda okumaliriza yonna bagenda okugattayo nga tebannakwata wano ewange wenina 80% ng'era musinga. Kati ne batandika okukwata bakyuse figures. Era we nakwatira omukyala oyo Catherine, mukyala wa Bukenya Mbalango w'Ekyebe bombi, ne babawa mission ne bambuka waggulu ne Kasolo ne batandika. Kyokka jjukira abo bonna bakozi b'Electoral Commission. Tuli nabo walinga abakozi b'Electoral Commission, kyokka ate be bagenze ne figures zino balabe buli box kakike bongeramu. Munnange 10 terikyawo omu. Awo wennyini bakozi b'Electoral Commission ne babawo atubbirako nti bagenze n'olupapula bali mu kwongeramu bululu, kwe kwambuka tutandika okukwata obululu. Buli kalulu koolaba wano konna kaali ka muntu omu, baali bagolodde kaka bonna. Buli koolaba buli kalulu konna koolaba ng'abakozi b'Electoral Commission bagolodde omuntu omu kaka bamwongera bululu. Buli kamu koolaba. Era bwe twagenda bunoze bwe nayoola obulala bwe baleeta babuteekawo ku Electoral Commission. Era omukyalo oyo Catherine Nambuya ow'Ekyebe oba abeera misozi awo, era bamukwata ne bamuteeka ne mu kkomera ne bamuwa DPC namutwala namusiba. Naye ate ekyewunyisa bye yagenze gwe yabbidde ye ne bamulangirira, gwe basindisa okumubbira ye ne bamuyingiza mu kkomera. Ne mbuuza nti obwenkanya buliwa? Bwe mubanga atabbye tumukutte mumusibye n'omusiba, ate byabbye omunyago gwabbye musigadde mu gutwala nti mutuufu. So n'olwekyo ne neewunya Electoral Commission nti okuba nti okala amaaso n'okozesa abakozi bo bwennyini, kuba akalulu neyo wadde bayinza okuba bakakyankalanya, neffe twagamba nti tulina obululu ebyabadde eri byonna tetubiinaako buzibu bye bakoze. Byali esango ndwagamba tewali buzibu, tulina obululu obuwangula ne tujja n'obululu bwaffe ku Electoral Commission bye bino bwe bityo bibiri. Bw'oyogera Kasolo, abantu bayinza okwebuuza obadde ovuganya na Kasolo. Kasolo ye Katonda w'oku nsi, Kasolo ye Katonda w'ekyotera. Baali balina okutulangirira kiro ne bajja ne bagamba nti Kasolo tannatuuka, tebagenda balangirira, mugumiikirize paka ku makya Kasolo lwe yajja, nga batusuubiza kumugume Kasolo ajja nga yalina okusala wani gwe bakola ki, gwe balangirira. Era Kasolo bwe yajja nga ndi waggulu namugamba n'omugamba ti Kasolo tokyankalanya kalulu kange. Yajja n'aluna mu biru ne batuula awo, ne ngamba ki ekigenda mu maaso. Kasolo n'angamba kati wawangudde dda, bagenda kulangira ate ngamba kubba. Nemuleka n'ayambuka n'abawala b'Electoral Commission, Mwami Mbalangu n'ayambuka ne Mwami Mbalangu ne mukyala wa Mbalangu oyo ab'Ekyebe ne bagenda gye baali bagololera obululu. Era bwe twayambuka n'oponenti wange namusangayo kaka nga naye gyali, kwegamba nga gujja bagidde balina olupapula olunti kano kabulamu eno box ebulamu buno bwe bongeramu.
bakola ebintu bingi nnyo kulangira bakwatuuka waliwo omukyala we nalabira ng'alinganga ey'ekyayi agenda otulangirira ne baleeta amagye mayitirivu ne gamwetooloola poliisi nga terina nayo weerinnya amagye tegalina we galinnya nga kiyitiridde ne bajjako ne microphone okumala eddakiika 4 nga bakyakubira omukyala simu ali wali ali mu kulangira results eno ali ku simu bw'asomayo kimu ng'essimu tevaako n'anywa amazzi n'anywa lokobu nga bakyamulemeseza okulangirira paka lweyakala amaaso n'agamba nti ngenda kulangirira bweyatuuka okulangira Lawrence n'agendawo agenti wange Lawrence n'agendawo n'amugamba nti kankuwa olupapula okuli obululu bwammwe figures nga bwe muwangudde Lawrence n'amugamba munnange nno kino kyompadde mpozi kya constituency endala obululu bwaffe si bwe buno obwaffe si bwe buno n'obwakakka si bwe buno tukwate obululu nga bwe tubulina tubugatte tulina obudde n'amugamba ojja kgenda mugattire ewakaawo mujja tubuulira n'ayita oli n'amulangirira mu mbeera ey'obwerinde empitirivu nga ne gwe bayita okulangirira alabanga atasobola kulangirirwa kuba alaba obululu tabulina kuba screen yabaswaza nnyo baabaana abali ku screen baali bateekayo bituufu ng'abantu bambikutte n'ebifaananyi tv zimaze okulangirira radio zimaze okulangirira kuba zo zisoma bituufu n'abijjako n'alagira screen ne bagijjako ne basoma bye baasoma ffenna nga tebitubiina nga tebigatta ne bitulina Honorable ki ekiddako kati ekiddako kyenyinza okugamba Lazia nti ngenda kutuula ne ttiimu yaffe ttiimu yange tukonsultinge balooya baffe tufune statement gye tugenda okugamba bannakakuuto nga tumaze ogigaayamu olina obubaka bwonna obusembayo bw'owulira bw'oyagala oyisaawo kyenyinza okugamba nti obubaka bwenyinza okuwa bannayuganda nti tebaggwamu maanyi kubanga ebikolwa ebikolebwa ekisooka biriidinga bantu kukwekyawa kulonda omuntu agambe nti siriddamu kulonda nalabyeko abaagala okuyuza obukonge tubabuulirira bubuulirizi naye bwe tunaatambula bwetyo bano abantu abamu abali mu kutukozesa bino bakaddiye ng'ate tulina abaana bagenda okubeera mu bifo ebyenkya tulina abazzukulu abazaalibwa abagenda okubeera abakulembeze bino bibakola tebibeekyaya nnyo kuba nabo Katonda alina ttayimi yaabwe gye bagenda okuba nga tebakyalina buyinza ku nsi yaffe kisinga okutuluma ly'effujjo nti obuwanguzi bwe bayagadde babufunye mu mbeera gye babufuniddemu naye basusiza effujjo lyatandika nga tuli ku kakiiko k'ebyokulonda wennyini bali mu kugatta bali mu kulangira bantu bawunsana bwakasolo mu maaso g'abasirikale abalina emiyondo abasirikale abalina ennyota n'akuba chairman Sally Judy yali akutte DRFOM za president waffe Kyagulanyi Ssentamu ez'akakuuto zonna nga kuliko n'ezange ez'ebifo ebimu n'amukubira mu bantu okumuggyako DRFOM ng'abasirikale we bali batunula ab'amagye abapoliisi abanene bonna nga balaba bounce wakasolo akuba omuntu okumutta yasukuma oyo chairman waffe wa district gwe tuzaako Kirumira singa teyafuna kugwa ku luggi singa kati twavayo dde Magombe bounce wakasolo yamusukuma nnyo ng'ajja okusikako omuntu DRFOM mu bantu ebyo yapeninga mu bantu kati ate tebakomye ku ekyo bajja buli kyalo kati wano emiti eri basuze bakuba amasasi banoonya chairman nti yali ampagira banoonyani buli muntu yenayina bamutadde ku bunkenke nti bagenda mukwata tebannafiiringa buwanguzi kubanga tebawangula mbutuufu kati balowooza nti oba abantu bagenda bo bajjako kyova olaba nti naffe tudduka mu nju ne tutuukako okubeera mbitoke nga bakuba amasasi wabweru naye notuna embeera president waffe gyami Kyagulanyi naye ogamba nti abantu okutuuka okuleeta ennyonyi balinganga nti akalulu lutalo ennyonyi zandibadde ziri mu lutalo bazireese ku nju ya muntu so n'olwekyo twabeewuunya naye ffe wadde DRFOMs bazitwala president waffe yaperforminga waggulu nnyo era results tuzirina mwatwala mpapula
ne buli kimu tukikola tukirina. Bannayuganda mbagumya nti teri kitaggwa. Bagamba kimu teri kitakola teri kitaggwa. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala, ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. The CEO Beauty by Cassandra. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso. Emimwa gyo gyasirira. Tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto. Tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tulina bedroom product, nako gels, sabuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road.